Don't go ahead, stand there. If you have a torch, very good. Anything you see when you are suspicious, you raise up your hand. Anything you see you are suspicious, you raise up your hand. Put on your torch. Okay, we go. Chronologically. Slowly and slowly. I've raised my hand here. Who has the tags? Who has the tags? Bring the tags. What are we seeing behind us here? Nothing, right? Just stand on your lane. Stand on your lane. Stand there. Let's stand there. Erinnya Kansala Ssebunya John Donald Salongo nga ndi mutuuze ku kyalo Ntaawo DFI. Ekikangabwa kitugutuuseeko ku kyalo kino ekya Ntaawo village. Munnaffe oba omukuumaddembe waffe Kossi bwakubiddwa amasasi abateeberezebwa okuba ababbi nga babadde ku pikipiki. Ekiro kigambibwa babadde essaawa nga 5 nga zakawera 5 wakati awo ku 4 ne 5 wakubiddwa amasasi kubanga mbadde nakayitawo awo mwezi essaawa wano nga nzireeka naye ate mbadde essaawa nga 7 nenfuna essimu okuva eri omuntu omu naŋŋamba Ossi nga mbadde neebase naŋŋamba Ossi w'Entaawo bamukubye amasasi. Nange kwe kuzuukuka mangu nenzija bwe ntuuse wano era bye bino byensanze. Amagye poliisi bonna nga bali wano, abanyoonyereza bashoko bonna nga bali wano okulaba nti bazuula kiki ekigenze mu maaso. Kigambibwa nti Ossi bamuyise nga waliwo ndowooza bamutemezzaako nti waliwo ababbi abajja. Bwazze n'aba ng'agezaako okubateega n'omusirikale omulala. Bakubye n'omusirikale omulala. Omusirikale omulala ye bamututte ng'ali bubi nnyo era essasi bali mukubye mu bulago wano bamututte Nakasero. Naye mukulu tufiiriddwa omuntu abadde ayagala omulimu gwe, omuntu abadde afaayo ennyo kubanga ffe nga bakulembeze abadde buli kaseera twengeejinga okulaba nti tumuyamba. Enkiiko abadde azikuba ku byalo ebyenjawulo, obadde olaba ffe abali ku masimu ku plaga abatuuze, enkiiko abadde azituusa. Erinnya Bampita Nnyombi William nga ndi mutuuze w'Entaawo. Tufunye ekikangabwa eky'okubibwako Ossi waffe ekiro ekyaleero. Ababbi bazze bagezezzaako basalako ne bamwesooka ne bamukuba amasasi era n'afiirawo. Omusirikale omu ne bamutwala mu ddwaliro ng'ali mu mbeera mbi era ali mu intensive care unit. So ekikangabwa kibadde ky'amaanyi. Tufiiriddwako omusajja waffe Kwatangabo, omusajja abadde afuddeyo nnyo ku lw'ekitundu kyaffe okulaba nga alwanyisa obumenyi bw'amateeka. Ebbanga lye okuva lwe yajja ku kitundu kyaffe obumenyi bw'amateeka bwali bwakendeerera ddala era ng'afaayo nnyo ku muntu yenna abamukubidde essimu naddala mu budde bw'ekiro ng'akola emirimu gye. Abadde ng'akola nga teyeebalira nga naffe abamu ab'oku kitundu twali twamwegattako ng'era lwaba n'abakola patro era tubeera naye mu bitundu byaffe.